This program contains content that may not be suitable for viewers under the age of 18. Viewer discretion is advised. Afrika bannaffe tubaniriza nnyo ku Ryan restaurant ya Omufirika esoose mu Bwanzu nga tufumba emmere yaffe ey'Ekifirika ey'Abannayuganda, emmere yaffe ennansi, era tubaniriza nnyo era nga tusaba tubalambuzeeko ku restaurant yaffe bwefaanana mulabe ne ku bye tufumba. Eno emmere yaffe endiirwa, tulinawo ettooke ebbobeze obulungi, tulinawo akawunga, tulinawo amakuroni, tulinawo omuceere ogwa boilo omweru, tubaawo ne piraawo ow'ennyama, tulinawo akamonde akasiike, tulinawo ku jjuuni erya bwayise, tulinawo ku lumonde omuganda, tubaawo ne ku nkoko, ekyennyanja mu binyeebwa tubeera nakyo, ennyama eyaffe entokose eya boilo n'ekyennyanja kyaffe ekya boilo, era nga byonna si bisiike, byonna bya boilo. Hi, this is Kasuku. You must be wondering, how did I get here? I'm here to tell you about Delta Cash. Basangwano anali ekizime kiriko Children's Clinic ku level 2 wogenda okubeera nga obasanga bagaba looni okuva ku million 2.5 paka ku million 5, naye bo bakugamba nti tebaagala kyapa, tebaagala sima ya kinno, baagala logbook. Emmotoka y'osigala ogivuga kasitoka kasante eri mu Munyagwa, ng'oleeta logbook mu Munyagwa, ng'oleeta bank statement, tulabe esente zo zitambula zitya, ng'oleeta ne national ID. Kasita tumala bitunulamu bagamba nti wakati wa 2 and 12 hours sente zo obeera oziira nga zigudde ku account. Ng'ogenda abasuubuzi mugamba, oh Kasuku URA emisolo gitulemye okukiriyalinga, ebintu babikwatidde China, osobola okuba ng'oli eyo ng'ogamba nti batayi waliyo ate akaana kankutte njagala ndyeroni nkatwale wa e Dubai, ng'omanyi nti zijja olina ddiiru z'ogamba essaawa olina kakola ki, jangu wano enaalya ku Delta Cash. Osobola ogenda ne ku website yaabwe www.deltacash.ug n'ojjulizaamu awo nga tozze wano byonna byonna n'obeera ng'obijjulizaamu awo, ate akasente ne kasobola okubeera nga kakusanga ku akawunti yo gy'oli. Munaavaawo era Kasuku toyambye eggwanga lino, obeera mu bya kisiru, kati mbaleetedde Delta Cash. Bwe munaagaana owulira ffe tunaabeerawo banyumyako nti mwaggwamu. Wabi si wabi. Luzungu kade Kasuku tujikole sawa namba luzungu. Luzungu tugenda musa kujjere kutoka ntoku ndimbuzi sizalisa mukazi kati ndi muto gwasasula ewange. Abakyala abo boolaba babbi abakyala wereso omuyomba enyembuto katonda yekyembuto genda wegiwaminge yabaweereza buno bukeeke obutini singa babu mutwale bamusonseka mu kamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo. Sakibwa alina guno omuggo gwa Musa wayitista premium detergent. waliwo wanangali ebola y'akasajja kasendi kalimba bannange esendi bannange. Yes, welcome to yet another edition of Kasuku Live. Tuba tuze ne presidential aspirant Honorable Mubarak Munyagwa, mugati gwa bata. Nenga tokyeyita mugati gwa bata. Teyali linnya lyange. Lyali linnya ly'abannakawempe baali balimpadde. But point of correction kamperezeemu. Onyanjudde bubi. The Common Man's Party president. Then stroke presidential aspirant. Presidential hopeful. I think hopeful chikola nnyo. Obonna
aspirant hopeful naisewo ndi aspirant. Yes. Kati oli sure ojja nzija ekibiina kya kimaliriza ekyo. By the way nooza mu bantu abazze gwe wekka gwazze kuba president ku bino ebibiina ebirala ebyakajja. Yes, anti ffe ebigendererwa byaffe biwanvu. Abalala bazzeeyo ku bwa MP, abalala bazzeeyo ku bwa meya. It's their right. Biyinza okuba ebibiina byabina interest mu local politics. Therefore waffe wa ggwanga lyonna. National. Yes. Oh. Okay. Sooka obuuze ku batulaba n'abatuwuliriza. Abatuwuliriza n'abatulambalamusiza. Munsonyiwe wabaawo ekiyitidde Kasuku antwala speed. Oluusi. I'm alien to this such forums. Fora, yes. Nti mbadde si manyiridde biri ebyokwetegeka ennyo naye kati Kasuku speed yennyini ogimakinga. Nina ekintu kye njagala okwebazaako, nina abakulu be nanoonyezaako awo nga mbaagala bajje. Bali mu opposition abamu nga njagala bajje. Basajja abakulukulu baludde mu byobufuzi ne bagamba ebyo Munyagwa yabisobola. Kuza ate lwaki ye tatya muvuma abaana bavuma basalamu ebintu ne bapasinga wrong information. Nalde mugane ye ubiira information ogituwadde. We can always refer ebintu bya internet ebyo sibitegeera bulungi. Kamalo byetegereza naye ekirungi n'atusuubiza bw'anaaba abitegedde ajja kujja. You see, nze mama wange yansomesa ekintu kimwe. Mama wange Nuriati Namboze ekyampa confidence. Yaŋŋambye ennyanja tetereka kifudde. Oli Muganda kozi? Ndi Muganda. Ennyanja tetereka kifudde. Totyanga okukonjera. Ekintu kyonna ne banvubu nefiira mu nnyanja emala nedda ku ngulu. Yes, amazima ne bagabikka batya gamala ne gadda ku ngulu. Kasuku nze sitya bivumo. One, siri muvumi. That's number one. Nze sivuma. But I reason you out. Nonyiga. Ate I do that ngonumbye. Nze I don't. Nze simanyi kuwemula, simanyi kuvuma. That's why some people hear me. Walo yangambye. Juzi nade njoga kona Kyagulanyi ne ndeta ka scenario twali ewe mukyalo na tujanga mama babi bino tobirimu. Lwaki otumanyira? Lwaki oyita babi mama o? Totumanyira totoyemanyiza ne mugamba fete twakula mwenga bwe mwakula. We respect people. So for us tubatukuza ine manara tetuvuma abantu naye tetutya bivumo. Kasuku olwazi olukulidde mu nnyanja tebalutiisatiisa na nkuba. Kibadde okimanyi? Olwazi olumanyi? Ennyanja ogimanyi? Bw'osanga ng'olwazi nga lukulidde mu nnyanja tolutiisatiisa n'enkuba. Kuba olere lubadde mu mazzi. Luba terukyatya kutoba. Kati nze Munyagwa ebivumo. One, mba manyi nti kyenjogera mazima. Two, mba manyi nti ensi ejja kukola ensi ejja kumala ekutegeera. Kati n'obwonvuma nti Munyagwa oli mulogo omanya Munyagwa walidde oli embizi byonna kati Kasuku benzijjeko ki bamanyi olimba ate ensi ejja kumala ekulagira. So bannange njagala bannabyabufuzi bonna ebbanga lye tunaamala nga tuli mainstream media abantu baffe bannayuganda bajja kusigala nga bawubisibwa. Bano abakulu bano batutte ettundutundu ddene ku audiensi y'abantu baffe. If bwemba sitya any contradictions balinga mu 70% social media abantu beyina. Yes. So Kasuku I won't say that you are necessarily evil, but tetuyina bwe tubeewalawala kati. Okay. So much is going on mu public sphere. Bingi bigenda maaso. Waliwo njagala tusookere eno tulyoke tumalire eri. Sookere eno mu byaffe mu bye muyita ebyekisiru naye nga bye bigenda mu maaso mu bulamu bwaffe obwa bulijjo. Then ebiri serious bye tutusembyayo. Waliwo omukyala ennaku zino atambula ennyo mu mawulire nadda ku social media agamba nti yagenda mu ggulu. Nadda. Buli omu abadde ne opinion ye. Do you think someone can go to heaven and come back? No. Have you seen that lady? I have. Does what she said make sense for you? It doesn't. You see, nasoma health and the law. Health and the law nasomera mu kyetuyita mental health. Yes, mental health. You see, when you get it sounds fun and I'm wondering why. Kasuku oyinza okulwala olubuto, right? Yes. Right? Yes. Kasuku oyinza okuba oli awo n'ogamba okutu kuno kulimu akawulu kutu kunnuma. Why do you think nti obwongo tebulwala? Si kivumo nkyogera n'okwegendereza okw'amaanyi regretfully nyina okukyogera.
health and the law, I mean mental health, research has it. Out of every 5 Ugandans, omu yagweddalu. I know what they were wongo. Out of every 5. My sister, with all due respect, ndowooza ayinza okuba yeetaaga medical attention oba nga deliberately alina kyagezaako okuzimba. Kasuku nakugamba ku musajja ono abarasita gwe bagoberera. Mbadde nzirako okubuuza kati omulesi. Negusi negasi. Kuba nani njogera n'endawusi wano. N'oŋŋamba naye negusi negasi tamanyi kye kitegeeza. Naye ng'akimanyi. Ekituufu. Mukulu ndawusi nkulamusizza. Waliyo omusajja e Ethiopia bamuyitanga Rastafari. Rastafari najja ng'akyamuukirira afuna success after success. Oba gyogenderere abantu muntu waba mugagga nnyo oba ng'afuna obugagga kumukumu alowooza ategeera nnyo. Oba aliyo kyetegereza. Beeraga mbala, nze mbala, emizimu gye waffe giri nange, atandika okwewana. So, Rastafari yabeera gavana ku myaka 13. Ethiopia. Gavana. Kati najja afuna amalala. Najja we yafuuka emperor wa Ethiopia ne yeetuuma Negus Negast. Nti I'm the king of kings. Abantu ne babikula mangu ebitabo. Na king of kings yani Bible gwe yogerako yono. Wamma yono olaba yawangula abayitale mu lutalo. Yakola ki ono a king of kings. Bwe yategeera nti kintu kye kigenda kikwata yo batanse n'omugeraageranya nga ne Yesu oba naani. Kubanga Bible when it talks of king of kings ebetogeza yali yogera ku Jesus Christ. Yes. Kanaachamuka. Rastafari olwokuba yali awangudde enjiri eyo n'agitambuzamu the king. Rastafari kyali kitegeeza ekyo kankireke kati bwe yabeera ne emperor nga tebanamwacha king of kings yakyusa erinnya lye neyita Haile Selassie. Haile Selassie nga kitegeeza the power of the Trinity. You know the Trinity? The name of the Father, the Son, and the Holy. That is the Trinity. Nagamba the power of the Trinity. Yes. Hail the power of the Trinity. Yes. Hail Selassie. Selassie or Ethiopia olwaga kufana mu Olwarabu. Olwarabu Sarasa kitegeeza 3. Yes. Hail Selassie, the power of the Trinity. Kakati nekinaakyamuka. Waliyo munabyafuzi e Jamaica. Nga muddugavu. Opposition leader n'agamba baddugavu mwemuzannya. Waliwo omuddugavu king of kings agenda otujja mu buwambe bw'abazungu bana tuze mu nsi ensuubize. Ensi ensuubize ng'ogimanyi olwo Ethiopia. You get the point? Haile Selassie bwe yakiwulira n'agamba nnyina okukyala e Jamaica. Kirabika eriyo yange egenze ekwatayo. N'agenda e Jamaica. Ne bakunga baali abantu nga kadde kamu n'ekitundu abamwaniriza. Kutamaka. Yeah? Kati research has it, science has it. Nti abantu bwe bayitirira obungi ennyo mu musana omungi. Guno omuka gw'olaba. Vapor, ebire bisobola cloud seedings, enkuba ne watonyerawo olukubakuba. Olwa vapor abavaamu. Enkuba yali erudde okutonya e Jamaica. Bwe yatuuka olwokuba abantu bali bamulindidde akadde kawanvu. N'olukuba ne lufuuyirira. Ne bagamba, omusajja y'ono. Ono Katonda awedde emirimu. Naera Bob Marley omuyimbi yajja in 1980 yajja Zimbabwe ku coronation ku kulayira kwa Robert Mugabe. Naimba naye nga buli wayimba olimba agamba ja brace Rastafari ebibya bya kirasta ng'atendereza Haile Selassie. Imagine Bob Marley ali international nga bonna eri yemaze obakwata. Haile Selassie yakomawo. Haile Selassie n'akyamuka. Haile Selassie bw'akyamuka n'ayagalirira okuyitira ddala Katonda. Neera bye byamuviirako obuzibu. Yayita abasajja b'abasirikale bajjeno. N'abagamba mukimanyi nze kabaka w'abakabaka. Nze Mizaya. Kitange mugulu yandosezza yandabikidde. N'angamba mwenna olw'ebikolwa bye mukoze mbajjeko ennyota ze mulina. Mubbye ensi eno mbajjeko ennyota ze muyina. Malozi bajjako musooke mukole ekyo tuyita repentance muddemu mwetukuze butonzi baddize. Muddeko ebbali. Naye nga bayita manyi gayamanyi nabo banyikira enjiri nga bamanyi bw'atayiteyo mulayi tebajja kuta. Ne bwe mukwata ekiro ne bamutta. Ne bamusuula mu septic tank. Rumor came
nti batandika oluma nti omusajja wamwe yagenze mugulu kubanga abamuse mubadde mugamba Katonda nibaga yagenze abajamaika naga kituufu abarasta naga mula kye twabagamba mumanyi Yesu bwe mbula gye yabula nono king of nono muganda we mbula gyakoze eki yabuzeemu bakizula myaka aga nti omusajja ali mu septic mwe yavundira king of kings. So abantu bazimba be cults deliberate nanako kuzimba oguntuntu nawugula ensi oyo omukyala if it is not a mental case, a case of mental illness, ayinza okuba itise deliberate move nga ina kikalu kyayagala okuzimba. Ojjukirako na nyonga wali waze mu Kampala mwenza sorry nena nyonga bagendako ne bagamba nti waliwo omukyala Rakai yali afunye mbu yakeera ku makya yali ekirebwe munju doze nibwa fuluma mbu Katonda nabwa fuluma bwatuuka mu lujambo entuumo n'entuumo z'ettaka ne zitandika okuva mu ggulu nga ziyiika nga zimugamba eddagala lya siriimu lirabise. Abantu banywa ettaka lya nyina nyonga teri nyumba yali terina wano nanyonga yasiiga abantu bannayuganda akakadde nga kamu siriimu abapya mu ttaka. Abantu abali batidde obulwadde bali relaxing nga bamanyi eddagala likoze eki lirabise nanyonga oyo. And what is so unfortunate, government neta mukwata bimu nebyakibwetere. Exactly. This lady yetaaga two things, either mental check-up or serious interrogation. Nti ofaaki kyekigenda mu maaso kyekiriwo ne otherwise mujagenda okulya ebirala nga byebizze kati tankoga ate mukyala yaliwana ng'ebyokusaaga ayina kyaliko bwaba but what if she's right? No, she can't. Ebyakoma ebyo Katonda yabikomya. Wano omuntu ayakoma nakugamba sikigamba ngako wano omuntu ayakoma okufuna okulabikirwa okuva eri Katonda yalyogwa atali nabbi yali John. Genda mu kitabo kya Revelations abasoma theology bakimanyi the book of Revelations and End Times. Katonda John gwe yasemba okulagako omuyigiriza wa Yesu gwe bayita John ffe tumuyita nabbi Yahaya gwe yasemba okulaga ebyo. Revelations to John. Yes. Nera mbayigirizwa bona yazifuna yekka. Ayafuna ye y'omundi ogumu yali Saint Peter yali Peter oyo papa wamwe yasooka. Yali adduka nga atidde okumuwanika ku musaalaba. Yesu nakka namugamba odduka ki? Abagoberezi bo banaalowooza ki gwe omuntu amanyi nti Katonda gyali otyo okuwanika ku musaalaba. Ddayo. Nadda ne bamuwanika ku musaalaba. Peter ne Paulo baafa olunaku lumu. Ne John mbayigirizwa ba Yesu yatattibwa. Yafa ne but yatattibwa being okumutta killing somebody. Yes. Yafa bibye. Yes. Ne mubayigirizwa ba Yesu abo Katonda be yawa okulabikirwa. Kakati ffe mu Busiraamu ayafuna direct kulabikirwa okuva ewa Katonda yali ogu Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tewali omulala. Tewali nero liwajjanga gamba nalabikiddwa Katonda nangamba Allah najja mu kiro nanga sinzinga ke ebyomuviire. Eyo diru gigalewo. Ne bwali baseeka mu challenge ganagamba nabeze Allah nakka ne mulaba nangamba bwati seeka muleke. Mweseeka nja kudda. Tunayogera mu ebirala. Abakulimba. Seeka tugenze. Tunaddingana. Katonda yabireeta. Kibayite guru you can't even imagine what we really. Kintu kizibu nnyo. Yes, you can't even imagine it. No offer. No genda. Then what happens to the body? Body ne bagiziika oba nesigalawo. Yagamba bamuziika bakolaki. Oba yagamba yasituka n'omubiri gwe gwonna. Yafiira ate mu ggulu. Yagenda mulamu. Bwe yalaba baati ku Katonda n'afa nadda engulu n'afa. Ekyalimba kyakakulu abantu aba. Kyakulwa Jesus Christ. Ogenda mu ggulu. Yes. Ascension. Yes. Enoch bamuyitaani mu Busiraamu. Nabbi Enoch si ye Yunus. Enoch. Enoch and the Prophet Muhammad went and came back. Neba nababiri basigalayo. Ne gundi yagenda bugenzi. Ani? Elijah went. Yes. Sorry. But Moses yalaba Katonda. Yes. Naye ye mighty gye batwala. Moses yalaba Katonda. Yamulaba. Naye yafa. Ye yafiira wano. Kati Satan yagala edduke kwate bode ye jambale je ubise bano. Ne baweereza
Angel Michael neje ya lift nera mu bantu abagenda okudda akabonero k'enkomerero okudda omuntu abali mugulu adde wano aliyogu Yesu yes mukola nti bagamba nti nabbi yadda oba anadda mama tagenda kudda nti obwekiza ne Yesu kiri kimu biri biga bibiri one sagala contradictions but what I think teyafa for believe he has never died yes and the Quran it's a law nti buli atonde bwe najja kola ki ajja kufa number 2 that he will have I don't know but he must come back that's true na ina some philosopher mu America nanga but ina Munyagwa muga Yesu ajja kudda agenda kuyitawa does he have a passport nimugamba obadde kigu anaitawa nagwa kugwanga ki mugwanga ki 2 where will he have an assembly nga tafunye permission ya police they will arrest him somebody was making such arguments nimuga ebyo biveko nawe Yesu ajja kudda naye what I agree lwaki okudda kwa Yesu zeroza Allah agamba nti kabonero k'enkomerero ndoza akasembayo kubanga okudda kwa Yesu ke kabonero akasembayo ngava mugulu nze ndoza resistance ejja kuba y'amaanyi kuba dictator bafe kati gwe balamu kasuku nojjogwa wano nti nze Yesu ngenda ofuna olukuŋŋaana ku State Square benanga bakulekawo tebasobola akavuyo akabaluka otoyinza nakakkiriza mbunze Yesu mbukikimbu nyina olukuŋŋaana ku State Square tuba tugenze conflicting jati eyingirawo It began with a small step, a loan to build a future, and savings for a rainy day. From a microfinance to a full-service bank, we've grown to serve you better. Empowering communities, supporting businesses, and safeguarding your future. Pride Bank. Your growth is our pride. Kakati nze ndowooza kikafuula akabonero akazibu ennyo nti that conflict ej'okubalukawo between the forces of evil ne forces of righteousness eyinza okuleeta n'ensi okugwa. That's what I think. John akugamba neera mu buku ya Revelation agamba Katonda yandaga okubwatuka malayika ne zijja nendaba okubwatuka nendaba ebimyanso okubwatuka nga kw'amaanyi bwe nabuuza ne mbuuza nti ekyo ki ne bagamba that is the Armageddon kiri mu kitabo kya Revelations ne bamubuuza nti Armageddon kye ki n'agamba no it is a fight yagenda kwa fight between the forces of evil and the forces of good ezitajja kulekawo kantu konna Armageddon tumanyi firimu anti kakati mwekyo byamubera walako firimu gye bayita Armageddon ya Bruce Willis ne Ben Affleck kati baba America bashi interpreting abulala bagamba nti Armageddon kubanga John alina we yagenda maaso n'agamba nendaba dragon ng'eriko omukyala omukyala nga riding a dragon kati America naga John tutegedde kyoyogera dragon omanyi mu nsi bagamba ensi gye bayita the dragon ogimanyi China bagamba nti ekitegeeza China lwerifuna omukyala nga yagifuga wagenda kuba olutalo lwa nuclear neera ulya Biden yashogera nti anytime we expect a nuclear Armageddon bagamba nti the communist China ngeri ne Russia ne North Korea bajja kubagana ne US ne West bwe bakinterpreting nakyo bulaba asinga nuclear weapons betegekera kye tuyita nuclear Armageddon. Naye waki America etya okulumba North Korea? North Korea eyina nuclear zayo besibye ku Iran ate ne Russia gye twali tumanyi nti oba enevaayo erwanire ku Iran nayo neetya anti nabikusumbuwa buli n'okwata America n'ogigeraageranya n'obwo buwangwa ojja kukola ensobi. America y'amaanyi nnyo bwetyo. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ate abantu batugamba Russia overtakinze America. Kati kankusomese what's wrong with you obadde ki? Nze mbuuza gwe kati. Let me tell you ekintu ekisumbwa America kiri ekidemocracy nti bo buli kye bakola balina okwebuuza ku bantu. You get the point? Ne public opinion nkulu. Kati America eyo ngezi
bojjawo North Korea eno Japan eba tekyakwetaaga South Korea eba tekyakwetaaga ate za ensi America ekamankami when bojjawo Iran Saudi Arabia eba tekwetaaga Dubai eba tekwetaaga agamwaga g'abasuni gonna gabateka kwetaaga America Russia nali wano naliko ku nerwa miti oyo nga Russia yakalumba ngerumbye Ukraine. Nemba gamba kituufu Russia esobola okuwamba kyebeta Donbas region because Donbas is an abbreviation to Donetsk River Basin. Waliwo River Donetsk waliwo ki Basin ekyo kya Donetsk kirimu nnyo ba Russia abantu bakalicha bafanagana ekyo yajja kongo kukiwamba naye okuwamba Kiev tejja kusobola. Nemba gamba nti America ine mundu ze yateeka mu Kiev waliwo America kibaita porcupine strategy. Omanyi kibaita porcupine strategy? Nedda. Porcupine, do you know porcupine? Yeah. Na munungu. Yeah. Eba n'amagwa mangi. Gobulwogire gira tuli side ne muvamu itoso empologoma tera na munungu. Nekugamba nti Ukraine Russia yawamba Crimea mubiri was it 2014 something. America ne batandika okutraininga Ukraine to acting as a porcupine. Nembagamba nti mu kibuga Kiev aba Ukraine America yabo omundu bw'okubibegabega the Javelin missiles the Stinger missiles nendala nga nawe kasuku mu dakika 5 bakutraininga n'okubatanka ate tezimisinga. Nembaga buli tanka ya Russia genda kuyingira Kiev tejja kuvaamu. Omundu America bwe yawa Ukraine to disorganize Russia kasuku busesa butonotono. Nembo America full blast war waliwo Russia yatandise okuhintinga kukozesa nuclear. You remember? Waliwo omusajja wa Trump n'avaayo Bolton ali military advisor Trump ayina ka mustache naga temulimba Putin wamanjagala nkubuulire bonna okozesa nuclear tujja kukutta ne bawalabo babiri. Russia yeze okuyogerako let me kakati Taiwan eri waliwo deke gwana lebaita Taiwan. China yagali wambe lita twali lyayo yegama by 2027 egenda kubeeri wambi ne anti baali nabo bonna Taiwan baba defeating China ne opposition ya China ne bakola the capitalists ne badda kazinga ka ne baka transforming into a thriving democratic economy yamanyi nnyo kati China egamba kagirabisa. China they are communists, Taiwan they are capitalists. China is an total autocracy. Taiwan is a democracy. Kati bagamba kabalabisa. Obo kitegeera. Kati bagamba ino kawamba. Nkulayirira. Onaku China lwe nesimbula emmeri okulimba Taiwan. Ndogenda okutegeera nti America nsinzi. Ekitegeeza China batutiisa butiisa. Ino capacity. Waffe tubadde nga tuli awo nga tulowooza nti olunaku luyinza okya. China netukubirako mu America wano. Nategeera ensi kyeki. Naye tugenza olaba byonna Israeli ekyokoza bali omu China asiris. Omu Russia tayogera. Bakola ki? Ate nga batugamba bakwano baabwe. Let me tell you. Last year Biden yakyale Ukraine nga tanava kuba president. You remember? Abasajja ba CIA basitula simu ne bako. Pentagon basitula simu ne bakubira abarasha. Namwe mwe president ajja Ukraine mwegendereza. Neba bivaako. Biden natuke twamulanga alambula enguudo. Lwaki tebakubawo omuzinga kilomita 2. Don't joke, my brother. Ojukira speaker wa America ayagamba ngenda Taiwan. China ne gamba wolinya iwachi linyo itujja jiku. You remember? I remember Nancy Pelosi. Yagenda. China yakola wochi. Ojukira Chubani crisis wale gisomyeko. Nagisomako. Yavirako Cuba okugitekako amanyi Cuba eri under siege up to now. Yafuka third world country. Russia ya hinting yet to 10 missile defense systems. Is it capable missile launch systems that are nuclear capable launching a nuclear missile? Cuba. America negamba ziveo. Bwe zitavaawo Cuba egenda kuggwaawo. Ziveo. Russia netya nezijjawo. Naga Cuba bagenda gimalawo bana abasajja tubamanyi. Since then Cuba teddangamu kubeera kyekimu. Olwokwaga Guantanamo okimanyi nti Guantanamo Bay eri mu Cuba. Eri ku Cuba kwetudde bweti. Kye nali neebuuza. Guantanamo Bay ebeera etya nga teri controlled by America. Ate eri mu Cuba. Anti kati ekyo kankubulira ekigenda okuba China ekisooka bwe yereega. Waliwo kye tuyita mu law of the seas.
amateka gafuga ennyanja sema how do we call oceans oceans mulimu waterways but all the choke points omanyi Gibraltar omanyi Morocco the Strait of Gibraltar America ya controlling out nekana akawa no ku Iran Strait of Hormuz akwakita the Strait of Hormuz waliwo wano ku Red Sea bagita Bab al-Mandeb something abahusi batawanye nnyo kakati gende eri ku Malacca Strait Singapore kakati America bicontainer China bicontainer byana bisawa kubanga ba China much as they are good manufacturers ne single kubere China it is assembling but depending on supply chains international supply chains bagenda kubifuna batyezo gundi ze bagatta gatokola ebisimusimu bino bagenda funa batye mmere kuba ba China ne mmere gibali 40% evabwe abasajja don't joke with Americans nkusaba ebyo babire musajja yali abingamba musajja anga bamuyita luyombya nga ngamba kasuku tozanyisa mu America ne muga mu America yanafuwa katika nkunyonyo ngamba byoyogerako tobitegeera einebwe waliyo bases ezwero 8 ezamaji amawanga amalala Russia ne China combined bayina 3 America weru waabwe wensi wabayina base 8 katika nkunyonyole Saddam Hussein yakola ensobi eyo Saddam Hussein ali mukwano gwa America you remember ne bakuba ne Iran ne balwa ne Iran emyaka 10 nakola ensobi omanyi Saddam Hussein America bali mu defense systems ga yasinga defense systems ezo mulembe mu Asia defense systems ozimanyi ezo kubenyonye ezo kubamiza ezo Saddam Hussein n'agamba kati ne banomba sobola nene yo waggula aba America bakuba defense systems za Saddam munnaku 3 Iraq aliye nga nona ko rasuka Saddam bali bamutemudde the first day yes Saddam yakola ensobi Saddam singa chali president wa Iraq kati chovola baba dubba abana abasajja be Emirates abakata aba Saudi Arabia boba amantu oboya gakulya bulungi sente zo okwatagana na America chovola Trump we yachadde eyo Saudi Arabia bamuwadde gundi carpet ya papo ya kabaka we Saudi baji muteredde onagamba sebo kabaka wa feitoko bwe yagenza Abu Dhabi bamulambuza omuzikiti ogusinga obunene kanaina skerio ya serio biro yada yingira natola bismillah na yingira na muzikiti bato ina walo cyo tuita mimbali nagamba uno kabaka wa Abu Dhabi ene nyumba jawazimbira mukama jawazimbira Allah tayinza butakuwa jana yeah. Americans are very terrible people kakati yada ina deficit baade mu lutalo ne China nga byamaguzi bine baade batunde China okuba nti baade tebikyagenda bafuye deficit mu cash flow yabo nagenda mawanga n'abawandikisa endagaano nga balina okusasula America 1.2 trillion dollars nenge ebintu bajja bisupplying eyo mu maaso Dubai ne bagisuubiza obunyonyo bwevuga bwokka ebyamasapisapi ebyabwarabu bobimanyi nagamba mukama waffe olireeta nezo sente tandika okutwala China yadde ekyewagala kubanga China America okulwana ne China yadde efiira obumbi 3.5 eya kati yona zze akoze ziyara mu Lwarabu tugiyita ziyara mawanga asatu afunye 1.2 trillions odamu mugamba China olunaku China lw'eryagala okuwamba Taiwan egenda kufuna kyetalabanga kubanga China terwana nko olutalo lw'amaanyi yali erwanyewo number 3 China yegendereza nnyo ebintu bya America byekoppa amanyi China buli yakulwanyisa kyekola kiba mu shape kyakulwanyisa kya America ne bwebe neminga nga America bweneminga America ekozesa letter F35 China ekozesa J10 J16 you get the point ba computing na bwekola F35 nga nabaga J35 kakati nze kyenti ya ku China walaba ba Hezbollah bali bepankamu bwe bali barwana na Israeli CIA yali bakola ekintu olaba pages nga zibatulikira ku matu olaba abantu omuntu abane page ne mutulikira ku kutu kakati China ina risk emu chips zebadde ekozesa zonna 80% zibadde zikolerwa Taiwan ba America 20% gazikolerwa America chips zeina byokulwanyisa zeina miki you get that point there is trouble
waliwo ebintu bingi ze nsubira America bayinza okukola China mu byokulwanyisa ensi nekwata omuliro. Nkuwa ekisembayo president wa Iran yafa. Yali mu helicopter nga yakolebwa mu America nera Iran yawe yamaliramu amaanyi. Ovuma America tokolagana nayo. Your head of state atambulira mu helicopter ya America. US made. Nze nsubira that helicopter yabeera ddi. I don't know. But I think it was risky for such a thing to happen. Kati nkusaba Kasuku oba okyagala emirembe wawulirako empungu eyafiira eggomba oba tobigoberera? Empungu igo 2 months back empungu yafiira eggomba ng'eriko solar panel ku mugongo ne kamera mu kifuba. Empungu yakirira oli yali ateze embwa nga embwa yagiteekamu embuzi yagiteekamu obutwa ate emiyayu. Empungu nozenjala n'egiruma nekirira eriyo ku nnyama kumbe mulimu obutwa. Empungu nefa genda kinonyereze eggombo investigative journalist saga kuvuga buvuzi. Ne bagisanga eriko kasola pano ku mugongo ne kamera mu kifuba. Wawuliyako emboozi nti ennyonyi ya America yamala ennaku 3 mu bwengula bwa Uganda nemala negenda. America balabe baveeko. Baleke bulesi Kasuku ojafuna emirembe. Wewala n'omwana wo mugamba nga America abaleke bajja kuleeta ebizibu. Sikutiisa, that is your right okubanganga nenkubulira ojja kufuna ebizibu. Bayetooloola ensi eno ng'ensi yeebase ne bagiwanga. Last day nga nkuta wawulira BRICS. Tugenda kukola currency ya esanyewo dola. Towulira emboozi ezo? nagiwulira. Obuuza omuntu ali South Africa tuwama emyezi nga Ramaphosa tannagenda America. Dola zabadde zitya mu South Africa zadde zirabika. Sajja basiba dola Ramaphosa n'agenda yeewaayo. Teyagenda ku bino bye twali tulaba wano. Basiba dola. Buuza abali South Africa tuwama dola zadde ziri ziti. Anti South Africa dola tekola nnyo wano muntu wa bulijjo. Tetambula. Tambula high end eri waggulu. That's what you think? That's what you think? Kasuku. Teninsi dola mwetakolera. Ojja gyetaaga. Kati aba China buuza abantu abagenda okusuubula wano bagenda China okusuubula agenda naki? Dollars. Anonya yuani. Aba China no batwalira gundi yuani zaabwe. Omanyi disappointment gye bafuna. Nabo tabasanga. Bagalogene na dola. Omusajja afune ku dola zibeera mu currency. So tenkunyonyola America abo bantu bazibu nnyo ate bw'olabanga America ngo threatening nga tebaddamu manya bakusummarizing adda. Bw'olabye Trump nga apapye okusirisa olutalo lwa Iran kitegeeza lwabadde mu surprise. Bw'ola America apapye wabawo surprise kyadde unforeseen. Ne bw'olaba ng'oyogera ebyekiralu nga batunula eri baseka busesi my oral problem. Don't move forward. Bino byonna saagala omanyi na budde tobimalirako budde. America ne bw'okwata Russia ne China ne North Korea n'ozigatta. Gutokota baaba. Guba gujja kutokota. Ate Abangereza. Abangereza tebalina maanyi kwenkana America. Wabula balina ebintu ebi lulimi. Abangereza mu America baconstituting abantu abalina origin eyo eya Bungereza baconstituting nga 22%. The same percentage cuts across one Canada. The same percentage okusinga keri Australia nga 30 bava Bungereza. Bungereza kawanga katono eba simayo bali bazaala nnyo abala bali New Zealand. Waliwo kye bayita the five eyes. The five eyes mawanga agabangereza ageyita agabangereza gegafuga ensi. Bungereza, Australia, Canada, New Zealand, USA. Kati abo oli ne bwaba munafu abawamaanyi because beera banga family emu. Kyovola basharinga ne intelligence briefings. Era Trump ye bana Abangereza ndoza teyabateekako nnyo. Tabasobola n'akatono. Kubanga Bungereza queen wa Bungereza, king wa Bungereza ye king wa Canada. Bobere Canada baga the king of Canada. Goyinza okuloza wali omulala. Yo bagamba ono we Bungereza. No Australia. Yes, ne New Zealand. Ate king wa Bungereza ye Kano in chief wa Canada. Title jokosa ya Kano in chief, but commander in chief. Ye commander in chief wa Australia. You can't. Bungereza gwanga it's also another juggernaut. Yo tayinza kuzanyirako. So Trump tabasobola.
bali mu security ya America bali munda nnyo. Kakati Bungereza ine ekyo nti yo einezo rims ne intelligence MI6 tobula Russia gama ne bomba zayo nti MI6 is planning roziko zino Ukraine zayo cheza munda MI6. So Bungereza commanding king wa Bungereza aine singa mukaga za solo commanding and is deploying amaji at that time. Canada, wow, you get the point. Number 2, you can't separate America and Bungereza. They see themselves or just make with the Vikings. Have you ever read about the Vikings? Yes, okay. Tuwadde mukaawo olututeeka guddeyo nganti ze geopolitics mumanyi kasuku nze mumanyi nera na ulidona ngamba ulira sajja yogera olunyankole karara olunyankole obunyankole oli wano n'olutoro tumanya byeri luno lutulema okufuna ku mitwe ebino byangu. You are linguistic. Not that I've read. You know, but you also know so many languages. You're very flexible. Yes. But chengeza ko kulaga never joke with the US. Waya gale minembe kulaga na America. So today wali wa Pastor Aida. Jetu afusimbudde okujjeno. What are you looking for? Kibadde kyatunnyonnyola nga tonnamalayo. So Pastor Aida, you believe she's a mental case? Batuyinza okuba tumutyobodde. We need not to traumatize her. But abe butabika bo kyenjogera bakitegedde. I don't know what is kasuko yagala ki. Yagala banvume. Nedda sikuvuma. Kati omanyi ngulwembera ku mukutu go. Fault finders babako kulaba nsobi gyenkoze. Ate kati fa fault finders batukwatako. Boyagala kubanga oli gwe twakubidde n'agamba batya. Soka tumayize kino. Anti kakati gochi obiteeka obuye ebigambo. Ogambye wasoma mental health. Health and the law. Nti embeera gyalimu eyitawebwawo. Zinasoma psychology. Nesoma mental illness. Psychology to dealing with mental health okusinga. So when you raise certain examples, I will understand. Naye omuntu ali eri alina okitegeera because mu psychology tugabe tuba twogera ku mental health tetutegeeza ddalu nti wagwe ddalu. Is ordering your stock from China, Turkey and Dubai stressing you so much? Is it taking you months and months for you to get your stock? Just 1, 2, 3 and trade like a boss you are. 1. Talk to Iran Global Logistics on 0740 152 331. 2. Let us know whether it's sourcing or sending money to a supplier that you would want. 3. Enjoy our unmatched customer service. Trade like a boss with Ryan Global Logistics. Find us at Nabugabo Street, BBC Building, room N412. Call us on +256 740 152 331 or +86 180 723 935 15 or +86 132 502 156 85 or visit our website on www.rangloballogistics.biz. Rand Global Air Express Cargo. We move anything, anywhere. Kakati waliwo kye tuyita hallucinations. Oba zimanyi? Nzimanyi. Okwerogosa. Okivunudde bubi. The hallucination. Naye obyogera bubi byange bityoboola. Sayini ya bulwadde bwa mutwe. Kituufu. You have ideas in your head. Yes, notandika noziraba. Mu wrestling waliyo omusajja bamuyita Randy Orton. Yes. Mu WWE. Mumanyi. Baba ajja akayimba ke kagamba, I hear voices in my head. Exactly. Abantu bemanyiza ebintu natandika nobirabira ddala. Nobody asobola okufa n'agenda nadda. Mufa abantu abaliwo kati. And ati waliwo ekintu kye bagamba, prophets are not big in their home countries. N'ekyokulaba ne Yesu bwe yajja kuba bagamba bajja weereza omwana we. Omwana wa Katonda. Abasinga tebaamukkiriza. Ku byonna bye yakola because yajjanga ffe era Abayudaaya bo paka kati bakyalinda mwana wa Katonda. Yesu tajjangako nga ggwe. Otandise kulimba. Ne Yesu bamuzayira mu kiraalo kyane. Tewaliwo that intercourse nga gwe watondebwa. No, okay, what the people say, they thought, yeah? You see, do you know that the Jews up to now,
they don't bachalinda balinda omwana wa Katonda bo Yesu bamuyita fraudster oshitegedde bagamba yeyo temuli n'akamu bagamba bo Musa gwe bamanyi oshitegedde okuba yabanunula kati yono Mezaya yakola era bagamba bachalinda omwana wa Katonda gwe yagamba nti ajja kujja neera Qur'ani ebagamba nti Katonda yabanyiigira olw'ekyo Qur'ani yogera ku Yesu emirundi mingi naye mu kyegambe nga Katonda yanyigira abaana ba Israeli kulwa olw'okuwakanya Yesu n'atera teyabajjaako mikono kuba Katonda yagamba Abayisirayiri anaabayingira gwe nnyingira mu Bayibuli okimanyi ekyo you are my chosen race I will protect you whoever dares you has dared me yagambako n'okugamba nti fortress Gaza zijja anyway ebyo katubireke Chachivola baavaayo ne bagenda ne babeera gye babeera okumala ebbanga ne bakomawo babatulugunya nnyo ne babatunda mu slavery kinaki God got annoyed n'abo abaali babatulugunya neero ojja kulaba Old Testament kyeyogera ku Bajuzi kyawukana ku New Testament kyeboogerako ojja ogenda okyetegereza abakugu abamanyi Bayibuli babimanyi but kye njagala okutegeeza nti Yesu tebamulaba nga Mezaya naye nga balimba kubanga Katonda yaba obubonero obulaga nti Yesu yali amusindise bo ne basigala nga bamuwakanya including okulowooza anyway okumutulugunya okwonna baali bamuwakanya but neera balowooza nti Mezaya tannajja Mezaya ajja kujja yes but kituufu Yesu ajja kujja naye nga yate yoli yaliwo ajja kujja nga bo bwe bamwagala naye ajja neera yoli now naye kakati mukulu obayo muyise Pastor Aida tuleke kumuyingirira nnyo but nze nsuubira gavumenti ekyokukola ekimanyi tonyenya mutwe that is it noba nawe bakugize dda bakufumbye nti mugulu bafumba buffet wabula nti buffet bafumba buffet Katonda nagamba omalayika muweeke mwoyo omwana wange nga malayika muwanvu akoma eri aweesenze ka Aida kaabwe ebintu bya Katonda tebyo byakusagira mbwe ebityo God created over 10 billion people you get the point bintu byakusaagasaaga bityo yagamba omugulu waliyo ekiyungu nti yalaba Bin Laden mu mpuku akati ebibuuzi you see kasukubada tubeere bit okay anyway I respect you mama but Uganda no Osama Bin Laden amulabye mu mpuku wali pastor gye yalaga now nga tugenze kati now into national politics yes sir that Honorable Shamim Malende yakomyewo wamulabye ng'ate alabika mulwadde bambi musaasira ate mukulisaayo you see Kasuku bannabyabufuzi tuweddemwako obuntu oba mululu oba ki you see waliwo omuntu gw'otunuulira n'osaasira nga tewetaaga na kumutrauma is it called traumatizing some okwongera omusajja omuntu olidde ali ku mugo gwa ntaana kati kumukasukira missiles Malende twandimulese naawona nga ffe nnyini ababe ffe tumuzzaamu ne naatamu bagambye nti wakiye Malende baaba mulwadde ekifo takireka ebyo birala there is a better way joinza omugambamu naye kati nze mmanyi mu calculation ye agamba nkireke nzijanjabibwe ntya kubanga n'ebizibu byalina ayinza okuba yabijja mu kifo ekyo kubanga yayita nakifuna yayita fanna bwati you understand ayinza okuba waliwo foul player mukolebwako kyanje omugenzi kyanje famire ensonyiwe yajjanjabi 1.5 billions obulwadde bwe bwonna ng'akyali member wa parliament system gye baali bamutaddemu eyo nga bamaze omuwa obutwa yali ekyaging olulimi yalinamu battery ekyaging olulimi okusigala nga lukola nga bweggwako olulimi lusirika system yakostinga 1.5 billions parliament yagisasula kati Shamimu ajja kugamba bino mbifunye lwa struggle muŋŋamba mpumule najjanjabibwa ntya gwe ki ekikulowoozesa nti wuwo bw'afuna obuvune olina kumukasuka bukasusi abasajja bo Moses Ali bakyamuyoolayoola General Ali baga no ajja kutereereramu gwababo bwalwala ku katono nti nawe ekifo kireke tese bakola Kasuku
abantu bajja kuba kuchawo struggle eno Kasuku bomba temubeererawo bantu tebanenya muntu mulwadde nyina abantu bemanyi munupo abo nyina gwe manyira ga Dr. Besigye mwaka milioni 2.5 agende bamulongose nga parliament ekyamumye sente nyina gwe mmanyi yali ku kitanda nga baliko babiri bona bali bempye ebiseera ebyo nga bakubidde mu Arua Dr. Besigye yagenda okubalaba yagenda namuriat oba ne road mayor nani nga ine basa bidding emwe erimu emitwalo gya dollage endala erimu emitwalo 2 Besigye n'ababuzabuza ku banupu bakungu n'ababuzabuza ko bali bagenda mu America n'afuluma n'agaba mu tugende yali atamane mamu naga emoleke wali kyeneerabidde nadda nawo omukulu yali asinga rank emitwalo 3 gya dollar nawo wa rank entoneji bali babakubira Aruweeyo mubeerere wo bannammwe kandalabye ono mwana Shami biki ono yali omwemuzi ennyo ani Shami who is this man yali munakatemba abamu kubali bawemula Shami nga the boy is sick aizo kuba ine nsobize yakola but help him out bwe munamaliriza mugambe bitabikwata batabikwata kankubulire it was 1984 NRA yali ewambye Western Uganda Wacho jita 1984 because I'm a lawyer kati wogamba 19 obo tegeza 19 goats 19 what I'm a lawyer my brother I need to speak with clarity okay wogamba 19 what you must be so clear 1984 kati 2020 ojogero cha onyize kati 2020 ojogero cha 2020 2020 2020 obotegeza ati guno mwaka ebya kivubuka nsogere byo nawe 1984 NRA yali emaze okuwamba ebitundu bya Western Uganda nkwata bulungi Serwanga Kano the late yali azokuba oba okola ki oba kubega biki awo ku Nasa Road nakola mu bulaga javune bamukwata barujema tebadda mukuterera naga Katonda wange tufunye ekizibu kamanda bamne bagamba bamuyalaga jadde no tulina soka tunule Serwanga mama wini bya nyumba engineer yali akanika ndoze nyonyi obwa president Obote oba Lutwa by then yali Lutwa yali Lutwa 8 ngazigenda kwele 85 nga Lutwa wambi wini bya nyuma engineer wa nyonyi obadde muhitani nani manye engineer bilalabe mwe mula muita level yamwe sorry gwe tumba mwe muna tolimo wini ya nyuma ina masters degree mu aeronautic engineering bachelor's degree mu mechanical engineering makanika wa nyonyi wow kakati wini oba yali yatwala ennyonyi nga abagendo gitestinga eyobwa president fetu mufudda bebigere wini bya nyuma aeronautic engineer kakati ata Bungereza oba yasomereyo Liverpool oba ni Manchester something Manchester nalingenze andi gwagenda bugenzi but yasomerayo kakati kale katika ngende kakati uliriza nkunyonyole ate omuntu yagenda yo wacho bero muyiwaka ate ogenda watonyiga Kasuku zanaga yobera nange toba na ntondo nze mikulekera no binyonyola abantu ngasiriwo baze nali Manchester nalingenze okulaba mpira Old Trafford Manchester nayo li yagenda kusoma yasomera degree esoka nayo okubiri ate nga makanika wa nyonyi katugoje wagati tazo combination nti ate kwata Luganda ati Luganda Islam yogenda walino abukazi yasoma kakati bawini abo ne bakola olukwe ne bawambe ennyonyi eyo ne bagitwala e Kasese ne bagitwala Fred Rijema ne basabaze bayali bayina batwaliramu ne bakulu e Kasese nagamwe tetubayinako obuzibu babwe bagende ku hoteli mwebake mulye munywe ne bananyini nyonyi eno betuyinako obuzibu ne batandika ne government twagala ekintu eki mutekano Serwanga can you imagine bandi bade bagambo yafe tubite tugende mbirala nenyonyi tugisigaze kwa nabo bali bajetaaga bagamba twagala ekintu eki mutekano Serwanga Serwanga teyali kano by then Serwanga senior officer Serwanga mutwali nyonyi yamu
abali bakikola bali banyankolenga go bataasa muganda wabula nga bataasa mulwanyi munnaabwe bwe muba ku struggle mutambulira ku ngombe egamba all for one and one for all. So this boy young man's Shami mwino muyamba ne malende mwino muyamba Shami babadde bamuyamba naye be balina yamba bangi. No Shami anti kati kankunyonyole senior officer omanyi Kasuku officer tazikawo kanku example Segirinya omugenzi Katonda amusaasire twakola okwekalakaasa nga tugenda kugala ekuwa okubbiri. Segirinya nalwawo ku siini sajja namukuba pepper spray nazirikira mu kkubo. Ebifaananyi byo ndibikuwa kakati mbanka mandinga baana lijeno nga Segirinya ali mu ranka ntonotono yaba wali nga nze ndiko emabega bangamba ye Segirinya azirise nemanga tekisoboka kuleka Segirinya tumuleke drone emutwali navuge mu motoka nenzijja ku siini nga njagala kubatta busi ne mutolosaawo waliwo omuntu gwe bataleka kusaanawo busaanyi. You don't do that nga kijja kulaga ekifaananyi kibi. Segirinya fell sick but members b'ekibiina kye ne bamuhoundinga out of a hospital yalimu proper treatment. Ojjukira nga yerwaza yekola kikoma wano Segirinya ebyerimu oli mukwerwa. You remember that talk? Nakoma wano omusajja nadde ensambya nafuuka ekyokulambula baba olubuto eruzimbye ojjukira nga bamufudde. That's not how they treat commanders. That's not correct. Yeah, but don't you think kadinga Shamimu ke yakomyewo yandisose kwogera n'abali ku kitebe n'abanyonnyola embeera eno naye twagenzola mu mawulire she seems like she's whining. No alinga akolima naye yandibadde agenda ku kitebe nannyonnyola bali nti bannaye obujjanjabi bwe neetaaga ku mbeera gye ndimu mbeera nkyasobola bwa access nga ndi muki anti kakati kankunyonyole waki mbadde ensaba because politics is about negotiating kino kindekere kino kifune anti kakati kankunyonyole naye ne kino kitegeera abo ku kitebe yandibadde tabanyonyola bunyonyozi bwe yandibadde wakubanyonyola kitegeeza tebalina buvunaanyizibwa bumala. A member of parliament of a party secretary general w'ekibiina olina okuba nga omukyalira dde byonna ne mbimalira ne ku kitanda eri n'okudda kwe wano kibiina kye kyanditegese si kye kyategese anti buliriza abawagizi babaddewo nalabye Shamimu bamunonye poliisi n'emukwata nazeeyo okulaba amalowoozi nga gamba bakukabadi bakukwata bati kwegamba bandiza okumukwata oba yandikoze atya oba yandyetuze poliisi gw'ogiyise ekkwate bakukwata ngaani ye gwe gy'otya ne bakwaniriza ku kisaawe gwe ngaani. Can you imagine? Those are all petty things. Let me tell you Kasuku struggle now bango ogikulembedde mabuli alimu alina interest ze. Kasuku gwoli wano nze nyina interest ze nyina wano ku mmeeza nawe oyina ezizo naye ne mutyaba oli mu bunafu bwe naye ayinamu ezize okitegeera. You must know that your partners what the interests ezaawukana guyinza okuba oyagala bwa president waliwo ayagala bwa member of parliament waliwo ayagala ekirala. So you must treat each other as brothers and sisters. Naye omuntu okulwala omuntu omulwadde Kasuku tebamunenya ne baba akoze ensobi emubireke. Segirinya oyo yatuleetera ebizibu Katonda amusaasire yagenda nalangirira okwekalakasa nga ffenna tetubirimu ne baba Besigye. Segirinya yatusookangayo nga dduka speed n'atusookayo kati nga ye alina obudde bungi bw'alaba tusiriseemu ng'awandikira poliisi tiinawomu olukuŋŋaana wano Dr. Besigye agenda gaba tractor erime enguudo mbategeezezzaako Besigye aba ali awo akedde agenda bweru poliisi ng'ezingako nakubira owaaye attractivity kyeri ekawempe kanoonyereze nange tugenda ogiroza nga Segirinya yajjirangiridde on behalf of all of us because he was a younger man nga tumunakyalinga kati tuyika nti nera nga Besigye bw'okimugamba akyusizaawo nawe yes we are going to Kawempe today ninga tabimanyi nako but because the commander has done it temuyinza just to disown him. So Kasuku it takes too much to build a commander. Bavubuka batono abasobola okubeera mu byobufuzi naddala ebyopposition. Please treat commanders with care. Ne waba alina ensobi gy'akoze first get him out of harm's way. Mumutereeze bw'awona mugambe ssebo tebakola bati. Well,
I think that sums up our discussion for today. No, not. Oyina okwogera ku lusani olumbuzeeko ekigambo kimu oba bibiri. Ekigambo kimu oba bibiri. Tosobola kukola ekyo. Tulina update y'olusaniya? No, not as such. Nakulabye oyina kyoyogera. Nti lwaki muvuma Munyagwa nnyo? Ng'oyina kyogera naye Munyagwa nga bamuvumye nnyo. Yes. Ewa kwezi. Nakulabye ng'oyogera naye ate n'omala n'obirya ng'otidde okuvuma. Let me finish. Satidde kunvuma. Let me finish. Kubanga buli omu alina bw'alabye. Let me finish. Ng'oyina ekizibu bagamba nti Kasuku walya. Otandika bulungi ate wavaayo kakomenti kamu walya. Ate n'odduka n'ogamba n'esiryanga n'otandika okwetereeza. But what you are siryanga. Tolyanga. Neera alya singa tali wano. But wadde okitandise bulungi. Nti ffe teri kye batatuvumye mu wiiki emu. Naddala nze personally ng'omuntu. Naye tusaba bannaffe abali mu opposition. Ffe tetuze kulwana na muntu ali mu opposition. Twagala buyinza ate obuyinza abuyina ye NRM. Olunaku lw'eggulo Secretary General wa NUP ku Lwokusatu yali ku NTV ebigambo tebitta. N'ategeeza nti aba opposition abalala omulimu mugujje ku Museveni mugutadde ku NUP. Era n'aga nti he strongly doubts if you're here to fight President Museveni. Taba fair bw'ayogera atyo. One, ye tubadde ku kino nga tali mu kino. Kino yakakibamu emyaka 3. I sympathize with senior, my brother Rubongoya, Council Rubongoya. Kino yakakibamu myaka 3 oba 4. Ate munaye asoma n'ensoma gy'asoma ogimanyi. Ye tulabye tannabiraba. So talina moral authority to advise us on this. My point is one. I'm not an aggressor. Sirumba bantu. But wunumba nja kulumba. Nebi nebya struggle etambulete, I think Council Rubongoya talina moral authority kubyogera kutabimanyi. Yayize kweri, yabitegedde. Tanaba abulamu. Yes, that's the truth, abulamu. Kubanga yanga ngabidi. Yakeba kambudukulu meka kanso abitubulireyo. Dictator bwe yakamwebasamu. Kanso yali asuze kenjala ku government yenu n'okusiiba kenjala. Kanso amanyi school fees bamunoonya. Asimanyi nti olwo abaana abeewerere Makerere naye yakimanyika ali ku State House scholarships paka bweru. Bino tabimanyi. Tamanyi tuleke kumumalira kumutawaanya bantu. Nabo bamuyita ku talk shows ezo tebamuyamba. Ebimwe bwe tebimuteeka mukwata ajja bisobola. Kanso anoonyebwa MP. But for us, we are not aggressors, Council Rubongoya. You attack us, we shall attack you. You don't attack us, we shall not attack you. Simple. Hon Munyagwa is never born to be a sycophant. You attack me, I attack you. But I don't aggress people. Sirumba muntu. Nze nkulide mu environment nyingi teminkwatako, but NUP y'okulowooza nti ffe struggles zetwatandika emyaka 25 emabega nti tulina right to pursue our own goals and struggles because naffe tulina abatukiririzamu. That's why you are panicking. Ojjukira wena olusani lwali lwakajja bagambye nigiina sakolo balidde mu muceere naye kati omuntu tebalina kye bali ate bamala bagamba lwaki tebatwegaseeko ate abatalina kye bali ate mutwegatteko ate olaba they have be contradicting nze nnyo. Naye nze mandi basabye mukakkane. Ndakugamba opposition okubanga ebibiina bingi tekirina does no harm. Singa tugulawo lines of communication etuwuliziganya we can stretch the NRM. NRM amanyi ge yeetagisa okulwanyisa force emu si gejja okwetaaga okulwanyisa forces omusanvu. We can stretch them wide, they will make them lose the grip. Number 2, the NRA to become for President Museveni to become president again, yeetaaga 50% of the votes plus 1 vote. We can deny him that. Then a return leg ejja kwetaaga President Museveni n'omuntu omu opposition. There we can coalesce to see how to host him. Ne blackmail won't help. I'm telling you, munagana blackmail will come out empty-handed. I'm telling you, muntu nulire mu face. Blackmail. Nze Munyagwa nakugambye nti olwazi olukulidde mu nyanja tebalutiisa na nkuba. You get the point? So temugenda maaso na blackmail tukakkane.
let us respect each other. Respect must be mutual. Naye munalowooza nti gojja kubeera eryo mukama wavume ffe tukuba tunuulire butunuulizi. We shall return. Tujja kuza. Mwene munayagala eno firimu tugibeeremu emyezi esatu. Tufere tufaayo. But nze nandisuubire tebijja kutugasa. Kati tuli ku ki common man's party n'olusaniya. Now you are talking katolaba. Kasuku walya olaba badde ova wano nga tobuuza tuli ku ki? Ku kibiina ky'omuntu wa bulijjo kitegeeza walya. Kakati okati ogenze wejjeerera. Common man's party uliriza tokasuka mikono. Common man oja kuyiwa juice. Common man's party ojukira electoral commission kya tukubamu. But tetubamanyi. But we are glad to tell the country that finally the electoral commission yasala gazetting a symbol ya Lusania. Olutalo lwalumaze. Nera ebbaluwa nagikuwaako. Did I give you a copy? Yes, you did. Yes, nera njakuwa ne ku gazette. Ekyo twakimaze. Kati kye tuliko tugenda kuwandikira police. Encha etukiriza okutalaaga eggwanga. Tutalaaga eggwanga, tugulewo regional offices. Tutongoze nekibaita regional leadership. Tulina kituyita buli region tulinako obukulembeze. Twagala genda kubulayiza. Naye tusaba poliisi obutataataganya mikolo egyo kwa tugenda giteekamu ssente zaffe nnyingi. So ku Friday nagambye Secretary General Bigirwa Moses nga tanagenda bweru namugambye please wandikira police. I think ebbaluwa yagirese mabega. Tetuli basaba lukusa. We are notifying police that tugenda kutandika okutalaaga eggwanga okulayiza obukulembeze bwa regions n'okugula offices. Please don't muyingira mu nteekateeka zaffe za kibiina munda. Kye tuliko kati. Bwe tunaamala ekyo Kasuku, regions ne zitandika emirimu gyazo identifying aba candidates sokola kiba twagala kuteekawo okusimba MPs 25. Yes, countrywide. Ne ba chairman beero C5 5 ye target yaffe. Bwe tunaamaliza nga regions zitandise emirimu gyazo, tugenda kudda ntulaunching gye tuyita the Common Man's Manifesto. Yes, so awo ojja kuba obitegeera. Eyo weeneggwa then ojja kulaba ebiddako. So kye kitambula kati. Kye kitambula tewali kirala. Olinda permission? I mean olinda chip, sorry. Kye kinnuma. Njogedde oli wano. Nkugambye we don't need permission from police. Sorry. I'm a lawyer Kasuku. Manyi mandate ya police ku nkungana bweziti. So you're notifying police? Just we are notifying police. Any time from now, from tomorrow, mujja kutwekanga bwekanzi nga waliwo gye tulaze. Kutongoza kulayiza bukulembeze. Ffe emikolo egyaffe sijja kulanga nnyo. Nga bw'olaba okulayira bwekwali gyo giba gyakibwatukira ddu. Yes, so kye twagamba ze nagamba omuntu atayagala Common Man's Party nkusaba otandika okukyemanyiiza nti naye weeri obutalumwa nnyo mutima. Because omuntu wa bulijjo. Yes, gono bonoseka. Nkubuulira oba togyagala. Ndo inako oyogedde mbo kyemanyiize obutafuna chest pains. Omutima guleme kubuuka. Kwanga ojja kuyisibwa bubi. Ebiddako binene okusinga okulayira kuli. Ebiddako binene mu. So omuntu tubeere bakakkamu. Olusiniya luli wano si lwakuvaawo. Abantu bakakkane. Yes. So de yanza nnyo. Webale nnyo obuddewo. Naye ezo olusiniya mujja kumpaayo. No worries. Natambula nalo mu mmotoka. No worries. Ebisigadde. Waayo towerekere president bweru. Tulina appointments. Ojja ziraba. Towerekere president. Olusiniya lulina capacity eggulira ticket. Tokasuke mawulire live. Principal Press Secretary. Exactly. Gwe ndicho nayagala to the President Common Man's Party. Kubanga tujja kikuwa bana oli muntu wa bulijjo tujja kikuwa. Era kuba muntu wa bulijjo munaku tomanyiira. Izo wulire ebyo n'otandika Kasuku ye waffe. Muntu waffe tuli naye. Munaku tomanyiira bawoningirawo. Omanyi olina bagge mamisana. Bamanyiira abo tebalidde balina bikiba kumanyira bisana. So ye mbeera eri awo. So sawa yonna ngwa mu bintu. Exactly. Tulina capacity ekusasulira ka ticket. Abantu ba bulijjo naffe tuba n'obusente tulime mwanyi tukola ki? Tulina capacity ekusasulira ka ticket ne tugenda naawe. President tayinza kutambula yekka.
Tayinza kutambula yekka nga atalaga ensi tekisoboka ekyo ng'ebintu bijja live and direct. Exactly. Nero ojja kuba ne president. Waliwo abagambye eno talinyayo basobola omusiba kati kiba kirungi bankwate nga ne kamera ebalaga live. Kasuku live Munyagwa akwatiddwa. Yes. Kigenda obeera awo. Ate mumpalane. Munjogerere ebigambo Kasuku walya. Watuyita muno babuuza nali. Ekyo kyekituufu ebweru tugenda kulya. Ebweru tulina allies baffe ebweru balina capacity etuliisa. Tujja kulya. Nesige. Kyo emmere ejja kuliibwa. Abaagala okulaba bwe balya mujja kulanga bwe tulya. Nera ojja kubaako ina omukisa nti kati gwe president omuli fuuti emu. Kale. Mubeere bulungi mweraba. The views expressed on Kasuku Live do not reflect those of the host, producers, or management. They are solely of individuals providing them and do not represent or reflect the official policy or position of this YouTube channel. Luzungu kale Kasuku tujikole sawa namba Luzungu. Luzungu tugenda muza kujira kutoka ntoko ndi mbuzi sizalisa mukazi kati ndi muto gwasasula ewange. Abakyala abo boolaba babbi. Abakyala Werezo omuyomba enyembuto Katonda yekyembuto genda wegiwaminge yabaweereza buno bukeeke obutini singa baabo omutwale bamusonseka mu kamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo. Kibwa alina guno omuggo gwa Musa wayitista premium detergent. waliwo wanagambye ebola y'akasajja kasendi kalimba bannange.